mu butonde bwa buli mukyala alina nabaana. Eno yetereka omwana ng'akyali mu lubuto okutuusa lwakula oba n'aweza emyezi 9 olwo n'azaalibwa. Nabaana era yatondebwa ng'eriko omumwa oguyinza okufulumya ebigibeeramu. Omumwa guno mu butonde bwagwo gulina okuba n'obusobozi obw'eggala n'okweggula. Omumwa ogwo guli designed ng'oli nnomo nga Katonda yakutonda oli nnomo okubeera nti teguggulawo paka ng'otuusa okukola ki okuzaala ng'omwana akuze. Kyokka ebyembi waliwo abakyala abalina ekizibu kya nabaana okunafuwa n'atuuka n'okulemererwa okuwanirira omwana nga buli mwana agwamu yavaamu. Abamu ne batuuka n'okuliyita eddogo. Okusinziira ku Dr. Badru Matovu okuva ku ddwaliro ly'Ekibuli ng'ono mu kujjanjaba n'okuzaalisa abakyala, kino kiva ku nabaana okuba nga talina busobozi bw'eggala. Tukiyita cervical incompetence. Dr. Matovu agamba nti ekizibu kino ebiseera ebisinga omukyala azaalibwa nakyo era nga buno buba bulwadde. Ne mulimu abakyala abali unfortunate abazaalibwa n'ekizibu oba ekirwadde ekyokubeera nti omumwa gwabwe ogwo munafu oba watondebwa bwotyo buba bulwadde era omusaala omusanga avuddemu n'embuto eziwera wane nga abasinga babatonda bwe batyo nga balina emimwa eminafu. Abakyala abamu babeera ne nabaana ng'alina omumwa mumpi ddala, ekintu ekimuziyiza okukola obulungi emirimu gye. Abamu munafu olw'okuba mumpi nnyo, Katonda yabawa omumwa ogwo nga mumpi nnyo. Abamu munafu nga gwo munafu nti lwofuna olubuto guggulawo. Lubuto lwa myezi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ng'omwana tannakula omumwa ne guggulawo, olubuto ne luba nga lukola ki nga luvaamu kye tuyita cervical incompetence. Waliwo n'abakyala abasooka okuzaalako obulungi kyokka oluvannyuma ne batandika okuva mu buli lubuto lwe bafuna. Abasawo ne babategeeza nga nabaana bw'eri ennafu. Dr. Matovu agamba kino kisobola okuva ku nabaana okukosebwa. Oba yali ajjamu olubuto kwegamba nga bateekamuuko ebyuma mu mumwa gwa nabaana tukiyita cervical instrumentation where ne bagira omumwa guno nga baguugira kiguleetera okunafuwa mu future. Ne mu kuzaala kwennyini omusawo agamba nabaana asobola okukosebwa n'afuna emisale oba embale ekimuviirako okunafuwa. Omumwa gwennyini guyinza okulwala, guyinza okubeerako ensale, tears, gwafunamuko tears, gwafuna injury. Ozaala omwana eyasooka ne gufuna injury ey'amaanyi kati oyinza okuddamu okuzaala abaana ne bagamba omumwa gwakola ki gwanafu. Abakyala abeesanga mu mbeera nga beetaaga okwezebwa mu nda olw'ensonga ez'enjawulo, omusawo agamba nti singa tukikola na bwegendereza kisobola okuzaalira akabasa nabaanayo n'enafuwa. Nze nfuna nnyo wano abakyala nagenze ka kiriniki ne mbawa emitwalo 15 ne banjozaamu ani yakuwozezaamu. Such small things matter. Wakati oli agenda n'akuwozaamu ate omumwa naavu gwennyini n'agudamage nga akola ki ng'akuwozaamu n'otuuka nga gufuuse incompetent tegukyasobola kuwanirira ki. Mu mbeera eno omusawo agamba nti eggezi okusinga liba lyakusiba mumwa gwa nabaana n'akaweta oba akaguwa. Ogenda mu ddwaliro ne tugulaba nti munafu ne tukusibamu akaki akawuuzo oba akaweta ng'olubuto waakalufuna. Era abasinga kubo tubasibamu akantu ako ne bakuza abaana baabwe ne babazaala bulungi. Ne tusibirayo omwana mpaka lwakola ki lwamuzaala ne tugureinforcinga ne tugugumya ne tuguteekako siiru endala eba nti ekola ki ekukuuma nga gweggadde. Kyokka era waliwo n'abakyala abalina ekizibu kino nga n'okusiba kaweta kwennyini kizibuwala. Ne muno abakyala abalina omumwa ogwo nga munafu nnyo okugamba nga mumpi nnyo guli short ti n'omusawo wateeka akawuzi takola ki talaba ne bakateeka era ne kafeyiringa. I have one of abalwadde nakamuteekayo era ne kafeyiringa ne tumugatirako n'akookubiri kye bayita rescue stitch. Naddala ng'olaba ali mu myezi 6 mwagala mutwalirizeeko ali myezi 5 mutwalirizeeko aweze emyezi 7 gye tuyita survival time. Omwana basobola okusurvivinga nga ali wabweruso. Omusawo awabula nti okwewala okuteebereza n'okusajjula embeera omuntu alina kuddukira mu bakugu bamwekebejje kubanga ekizibu kino kiwona. Naye byonna byonna osobola bitegeerera mu ddwaliro n'ojja n'onyonnyola omulwadde. Ffe tulina tests ez'enjawulo ze tukola, tulina scan ze tuba tukolako nga tugupima obuwanvu, tulina obuwanvu bwagwo bwe tumanyi nti buli nnomo era n'otuuka ne tugumya tugamba omwago munafu gulina obupimo bwe buti munafu tukuteekemu akaki aka stitch. Yes. Era okwewala okufuna ekizibu kino obukulu abakyala balina okuzaalira mu malwaliro omuli abakugu okwewala okukosa nabaana zaabwe. Nga gwe omukyala toba nnyo na control ng'ozaala wabula akuzaalisa ebyo yalina okukola ki okubifaako n'amanya omukyala omwanga tegunaggwako sirina mugamba kusindika. Omukyala aba asindika nyina okukontrolinga omutwe nga gujja omumwa gwa nabaana ne gutafuna ki tears.
so katuwa tukubiriza abakyala jatuzaalira mu hospital in the hands of qualified people. Kwabwa obulamu bwo ne complications zonna na buli kimu obitadde mu mikono gy'ani gy'omusawo. Kyokka omukyala ateekeddwamu akaweta aliko batalina kukola okwewala okwoza ate nayanika mu ttaka. Teweegatta tositula bintu bizitowa, tositula bintu bizitowa, tokola kino. Kubanga buli tuteekamu akaweta olubuto oluba lwagala kuva. Kale ate ensonga z'okwegatta mbi ku lubuto olwagala okuva. Jennifer Kabale, Agafeeyo, Good Spark TV.